Nsobi ikize tukola mu bufumbo. Nga fete tuziraba nga nsobi. Women. Ifa abakazi. Ensonga esooka. Nokola naye nga gwolaba kiri nnomo nenga nsobi. Ensobi era nga olowooza omusajja alina sirika jjajjikkiriza agwola nengayo kya bulijjo. Ezo ensobi nnyingi abakyala ze bakola. Ensobi esooka abakyala bacaafu. Abakazi bacaafu. Bucaafu kibuga. Obucaafu bwennyini abakazi bacaafu. Abakazi bacaafu. Si kinene. Abakazi bacaafu. Guess what? Abawala abasinga obungi babeera n'enjala, they are all made up nga bafuluma ebweru. Gendako gy'abeera. Kino kiri wali, they are not organized and all that. Olugula obwoti ennyumba, waliwo ekisu ekikkuba. Ekyo kyokka ekisu is enough. Ne bw'aba nga yabitegese. Ne bw'aba yabitegese, simanyi bw'aba kyali ebitambaala. Ne bw'aba yabitegese nga yabibiseeko ebitambaala nga waliwo ekisu ekyo ekikkuba. Abakazi bacaafu. Gendako mu kinaabiro ky'omukazi. Abakazi bacaafu. Gendako mu kiyungu ky'omukazi. Abakazi bacaafu. Omusajja n'abeera ng'akomawo ewaka ng'ekituufu alaba ewaka waliwo obukyafu. Naye nga ye omusajja akola ki? That is the number one thing. Ensonga ey'okubiri, abakazi bali nnozi. Abakazi banoonyereza. Be bakwata amasimu g'abasajja. Be bakwata mu waleti z'abasajja. Befulukuta. Be bakwata mu nsawo z'abasajja. They keep on looking for evidences. I don't know what evidences they are looking for. Banoonya bakyala balala. Bajja baabwe. Ojja bafuna. Anonyo alabo oyinayo akawala ke wafunye. Ojja bafuna. Oba oyinayo madamu. Ojja bafuna. Akunganya obujulizi buli bwagambye. Obera tobanoonya. Ojja bafuna. Ate bw'atabafuna. Tekimumalira asigala anoonyereza. Kuba abakazi they are born. Wati anoonya WhatsApp oli gwe wabuuziza good morning mukwano. Kati n'abakazi bayiga n'ebintu ebirala bayiga okutapinga essimu z'abasajja. WhatsApp. N'agirinkinga ku yiye. N'abeerawo naye ng'afuna messages z'omusajja ofaaji. Omukazi ata taking a responsibility. Talina right. Complaininga. Lwaki omusajja yagenze ebweru nga tanywedde caayi. Lwaki omusajja yagenze ebweru nga tagolodde. Lwaki omusajja yagenze ebweru nga. Because it is your responsibility as omukazi making sure all those things are catered for. Nze ndozire omukazi atali responsible. Talina na rights egana musajja kufuna mukyala mulala. Munaye babeerayo nga basajja mulimu ebintu byawukana. Abantu tuli banjawulo. Omusajja abeerawo ne mukazi we right from when they were cohabiting or they are dating. Ng'akimanyi bambi nze ono mukazi wange, she's just that. Teyeefiirayo nga they are comfortable with that. Mulimu abasajja nga boy they are not comfortable with that. You have to do your wifey duties. Kati nze ngamba kwoyo agamba nti you have to do your wifely duties. Oyo omukazi atakola their wifely duties. You don't have a right to complain. Nze omusajja wange bw'aba afuluma. Nze omusajja wange ne socks zigololebwa. N'akatambaala ebyo bintu bibiri. I have to make sure they are catered for. Ng'ate abantu abasinga bafaayo ku only saati ku saati na mpale. Ebintu bibiri. Socks n'akatambaala. Nenga tambasiigako bizigo ku makya. Ate byonna nze mbyekolera. Oba okitegeera. Reason being it is my responsibility. Omusajja ono afuluma wabweru buli lunaku agende anoonye ssente. Nga nange bwe nfuluma ebweru buli lunaku nzije nkole ki? Noonye ssente. Kati nga bwe nfuluma ebweru buli lunaku nzije noonye ssente. Kati omukozi wange ewaka nenzirayo nga tewali mmere. How? Nenzirayo ng'engoye sinjoze. How? Then what is your duty here? Because the reason why you're here is because I can't do these things myself. Sigamba nti abakazi ba maid b'abasajja no. Omukazi nga bw'otasobola kusasula rent omwezi gumu n'omalako omwaka nga n'abaana basasula school fees. Ng'omusajja ali awo yeebase. Ng'omusajja y'abikola. Omusajja bw'abeera ng'abikola nga gwe omukazi tobisobola. It is your duty obikola. Oba ntegeera kye nkugamba. Nga nange bwe ndi nti sisobola kukola by'ewaka nzije nkole na bino. Omusajja tasobola genda alowooleze family, alowooleze
obulamu bwammwe abantu bonna balina under his under his head ate akomebwe waka atandika okwegololola olugoye. It is not possible. Ate yamuzaati walugolola avaako ki? Omusajja alugolola avaako ki? Goba bibuuza si yono my friend afaayo eri family. Goba bibuuza yono ajje waka ne yeebaka nga tamanyi n'ennyumba bagisasula batya. Nga bawasa muwasi? No, aba ye yawasa. But along the road, nava mu kwefaako, nava mu kufaayo kubanga alaba omukazi naye akola. Kati oyo omusajja nange mubuuza, tosobola toyina mikono. Because nze sigenda kusasula nnyumba. Nsasulira abaana school fees. Ate nkugololera olugoye. It is not possible. Banyawo ne basebo tubaniriza mbalamusizza mwebale nnyo gyonna gye mutuusaako engalo nze Sesanga Bate the Great. Tuline Angela wano ku Angies Botanical Stores. Angies Botanical Store. Tuli Makindye wano opposite ne Climax. Yeah. Melina Mall. Wetuli Angies Botanical Store wano ku Melina Mall. Makindye nga ku Climax awo oyambukiriza odde ku bitaala akazimbe we kali awo ka mutawaana. Si kazimbe kizimbe. Kalungi. Okay. Yes, kalungi. Kale wetunayogera obwogezi nti kizimbe. Waliwo mu kibuga byoyitanga bizimbe. Akugaba kinene bunene nga kinene bunene naye nga tosobola kiragira mundu nti jangu wano naye kati wano ogamba wano kazimbe wano okatuuka kongo olaba nga kalungi naye obanga okayingidde munda kati kasinza ga muntu nti genda mu dduuka lya Angela nga mukaduuka because of the beauty okitegedde so kati awo bwetuba Angie tuze sokobuze ku bantu basama baffe abantu baffe abali mu Uganda n'emitala w'amayanja tutambule. How are you? I'm very well, thank you. How is everything? Everything. How are you at what dog? Daya anti kozi watugamba nti uyu Muganda munyankole konze kirimo olusheshe kirimo olusheshe mimi wange yali Muganda netata wange yali Muganda nagatera baganda anti bafa era baganda tekibajjaako Buganda bwabo obokitegeera kati nze ndi Muganda. I've grown up everybody saying neko oli Muganda simanyi oli munyankole simanyi oli munyarwanda simanyi. That's what I've grown up with. Tayika wanywa yogurt naye ekituufu kiri nti ndi Muganda. If you look at my sisters and my brothers from both sides tuli baganda. Tayika munange gino emyaka gye wamala mitala w'amayanja essese yagenda gikukyusa ne gikukyusa waliwo yambuuza nti omukyalo oyo yamala ebweru mu myaka emeka kubanga olulimi lwayogera laka nti nedda bano we basomera ku gundi Lubiri n'Abagereka primary school si we bakawempe umeya gwayise Handi bichuka mwira. Nange nabwe nalaba. Kanzonjoge uzungu luyanga lwa St. Paulo. Church of Uganda. Church of Uganda. Kinawataka. Kakati ochimanyi waliwo omuntu ya commenting anagamba mbuze. Nagamba the accent even changed. Naseka ngolaba nti tekisoboka ngolaba nti yes. Kati ubera emyaka 2. Kati y'omuntu atunuulira ekyo kyamanyi mu nsi muno mulimu abantu abadapting amangu nga si byakwekoza kuba kati emyaka ngenda mu 3 nga ndi Uganda senga nali neekoza senga kyavaamu dda singa watandika dde okwatula kafumbe mu kasa otegera kyenkugamba nti nze even right from way back nga nkyasoma nga ndi mu primaries and all those other sections of schools nga I'm that person okay okitegeera nga ndi oyo omuntu nzikira tata wange yali akola mu Utoda we Masaka kati nga mami waffe atuteeka ku basi ku gaso Kamuru aba bakyotala mbajjukira na bulungi nnyo kati I had my brother bambi he's late now nga muto
So nga mami atuteeka ku bbaasi ne tugenda ne batujjamu wali ku Gaso ne tugenda ku office ya tata waffe. Naye bwe natuukanga awo I could not speak Luganda. I'm not that person. Nga ntuuka awo I could always speak English. Nga balaba be Masaka ayogera Oluzungu. Do you understand? Kati nga babosi batata wange nga bagamba bannange omwana wa Tema wuuyaze omwana wa Tema w'Oluzungu. Badde anaga Oluzungu. Oba kitegeere nga ndi muto naye nga bagamba omwana wa Tema w'Oluzungu era yazze. So they started addressing me in English, unlike my brother. Abawuto dabali bamanya Oluzungu. Era ngolaba nti gwe baku addressinga differently. Okitegeere. So another thing is nali ndi wano and then I was talking to my sisters. I have my sisters. So we had a WhatsApp group. And they were talking and they were talking and they were talking. So my sisters have gone abroad. Nibatandika okwogera Oluzungu. Oli nagamba bannange Oluzungu. Koya Oluzungu si lwange, Oluzungu bintu bya Angela. Naye nga bamaze emyaka. So you look at somebody telling you now that you're faking the accent, that you're faking the English. Nogama, well, it's their opinion. I don't have a choice to do. Tena kyakola muna. Nawe tewayagala. Walabiraawo. Nga gonno muddeko talent ekintu. Na makulu nga oli wayogera Oluganda nkulidde oyogera ne omwami Dan Mulika ngumulaba ayogera Oluganda so confidently. Kati nze sikisobola. I can't speak Luganda so confidently. Sisobola kwogera naawe sentence satu nga njogera Luganda throughout. It is not possible. Bwe buli eri bwe tugamba nti obunafu bw'abazadde anti Kafeero yayimba nti nno omwana nga tasobola kwogera lulimi lwe. Obunafu bwa muzadde buba bwaki? Omwana obutogera lulimi lwe ffe mu masomero ge twasomeramu ng'okwogera Oluganda is a crime. Nga batwambaza obubugo, batwambaza obuliba, nga you're not ready to be moving around with that thing. Oluzungu n'olumastering kuvanga bakusiba ejjinjambulago. Yes. Nga it's a crime. Bakuwa kadi. Nga teri kwogera Luganda ne mu dormitory. Kati there is no way ngusomye from P1 to senior 6. Ng'Oluganda is a problem. Ongambe nti saawa eno. And especially in the kuva lwe natandika okusoma, English has been my main subject. Ongambe nti saawa eno ngenda tandika okwogera Oluganda throughout. It is not possible. Yeah. Kale bwe tutandise banyama ne basebo tuline Angie twogeramu ku bigambo wano eno mpola mpola. Angie, waliwo ensonga gye naagadde twogereko. Nabadde ne kyali wange eyo bambi at 11 at 12 akasana peleketya nga yeebase ake Uganda ane kubamu akafaananyi neŋŋamba maama Nuliyati essaawa eno n'amala akubira taata Nuliyati essimu nga is not picking. Ekijja mu bwongo bwa maama Nuliyati alowooza buno bwe budde bba wange mwakolera obwenzi, but the guy was sleeping. Budde nga bwakola naye nga already is tired. Ekitegeera neŋŋamba ensi eno ng'eyita mu bintu bingi, most especially we men, kubanga buvunaanyizibwa bwaffe ogenda okunoonya ssente and all that. Bwe nakirowoozezza bwe mukirowooza mwe ng'abakyala. Yes. Ekintu ekyo kiri mirundi mingi, sijja nakugamba mirundi ebiri gyokka. Ekintu ekyo kiri emirundi mingi. Buli bw'olibeera n'omuntu bwe mbeera nga yegwe bba wange ninnemu okuyiga n'okutegeera eva ndi kulowooleza nze byenjagala okutegeera oba okulowooza. Buli lw'olibeera ne partner wo omwami wo, is it a two-way thing? Omuntu yenna bwe mbeera naawe n'ogaana okunjiga tetusobola kubeera, because you will always have that thing that you want to have. Nange bwe mbeera naawe nennemu okuyiga era I will always have that thing that I want to have. Omuntu yenna bwe mbeera nga nkubidde bba wange essimu essaawa ya leero nga teriiko sisobola gamba kati oba ali mu bwenzi, kati oba ali mbiki. There are three things that come in my head. Number one, alabika ali busy. Number two, alabika wali tewali network.
essimu erabika yamuwedde network egano kwata ogambe ngeri off when the phone is off when the phone is off alabika ali busy maybe he's in a meeting and he can't have his phone on. Number 2 essimu erabika yamuweddeko omuliro. Number 3 essimu alabika wali tewali watch network. Those are the things that I think. Gocholowoza. Yes. Kuba natwala obudde ne mutegeera. Obategeera kye nkugamba. Naye yatwala obudde okwagala okuntegeeza ye omutuufu yaani. Teyakindekera nze kakukitegeera kukyefayiningira out. He made sure that I understand him from all aspects of life. Yeah. Time eyo weetuuka mu kifo kyanza okulowooza kati alabika. These are the 3 things the nesooka okulowooza. Bwe mala okukirowooza bweddako ne mukubira ogenda okwesanga nga tekisobola kusukka mu bino ebisatu byoba olowoozezza kuba namutegeera. Bw'obeera ne patinaawo n'otamutegeera aba ali mu meeting tajja nakugamba nti ali mu meeting. Naye nze owange olw'okuba namutegeera ne meeting mba oluusi ngimanyiiko nti ejja kubeerayo. But for some reason I'm forced omukubira in that time. Kyova olaba obeera ogamba alabika alimu meeting. Naye olw'okuba omusajja tewatwala budde kumutegeera. These are the things that come into your mind. Ali mu bwenzi. Kati kijjeko essimu. Noddira bbaawo gw'obeera naye oba patinaawo n'ogamba kati kijjeko essimu. Embwa yalina ennanca. Do you understand what I'm saying? Oba kiva kubanga partner wo teyakweyanjululiza gwe okumutegeera. Kyekiri kye nkugambye yatwala obudde nze mutegeere. Yatwala obudde andage ansomese ye yaani nze okumutegeera. Nze bye mumanyiiko ebirala ojja obiyiga buyizi naye nga naye akuwadde. He's put all his cards on the table. Okitegeera. Kati omuntu omulala lwaki mama Nanki asobola okukubira tata Nanki essimu ku ssaawa 6 nga yeebase n'alowooleza kimu ali mu bwenzi because tata Nanki gwali naye tamumanyi. Tata Nanki obulamu bwalimu tabumanyi. Ali mu bufumbo but they are single. Single independent married. Nze we mbuyita. Oli mu bufumbo nengo oli single. Nga oli independent. Ate ngo oli married. Oli single independent married and a single independence marriage. Kati ekisinga that is a very very painful thing. Kyandibadde kirungi buli bw'obeera ne partner wo muyige. Partner wo gwe if you're my partner mpa neyanjulira mpa chance nkuyige. Bwe si kuyiga tugenda having a problems all the time. Omanya nti omuntu akyuse you're my partner naye kusinzira ko oli gwe mmanyi something has changed. Something changes because obulamu butukyusa. But because saakuyiga I will not even observe that you've changed. Era nze when I observe change era ngamba is it because bwe mala finding my own reasons is it because then nendo kanchikwanjulira naye mukwano nga ndaba okyuse could it be because of this and this and this and this and this. Bongama nti nedda awumanyirawo nedda something is wrong. You're either lying to me or you're gonna tell me why you have changed. Yeah. Lwaki mu nsi eno women think nti abasajja be bavaako kazaala bulwa. N'abasajja balowooza abakazi baba kuzaala bulwa. Omanyi lwaki? Kubanga omukyala acomplaininga before omusajja. Okimanyi? Omanyi lwaki abakyala bacomplaininga nnyo before basajja? Do you know why? Fetul is very observant. Igwe okomawo ewaka ng'essaati eppeesa lino tolisibye lino lino naye nga wawadde ogenda nze nali kusiba eno ddi kusiba naye nga gwe obadde omaze okukola emirimu gyo nga bw'ogikoze egyatuuse n'okuggisaamu essaati tewakirabye otuuse n'okujja ewaka you didn't observe nti n'amapeesa abiri eppeesa limu tolisibye. Andi kati twogera ku basajja bakola mu zi offices and all that naye kati nze agenda oba ndi nkola emirimu egya wansi nsi. Anti kati omanye ekikumpeesezza eyo example nti yeri nomo
si bantu batono nnyo si buli muntu nti buli agenda okukola ajjamu essaati era omuntu nga bw'ogenda okukola n'ojjamu essaati era sijja kuwa example ya saati it will be something kati mabasajja temuli observant era bw'olaba ekintu kyogererawo okite I take my time. You take your time. Sina kindi no nimalo ki startinga bulungi. Sina kindi no kivaako. Nza akantu katono nnyo bwe kati. It leads to another, one thing leads to another. Ate ng'oluusi tubeera bakyamu. Kyekiri kye nagambye obutamanya patinawo. Tubeera bakyamu ffe olw'okuba ofunye kakulu kati niwe kati n'otandika okukazimbirizaako naye ng'oluusi bambi obeera mukyamu. It was just a matter of you talking to your partner oba okumutegeera. Tewandizimbye obwo bonna. Kati nze ngenda okupilinga up naye ng'akaatandika kaali katini. Kati ndyoke ndeeta ekintu kiri kikanaaluzaala ky'oyitirako kanaaluzaala nga nze kyatandika dde eno nga gwe tomanyi. Omaze emyezi gye 3 gy'ozimba. Myezi n'omwaka. Kyobola gw'ogamba nti nze ffe bakanaaluzaala nkaba kaatandikira wuwo naye nti nze nkagezza. N'okifuula ensonga ng'ase si nsonga. Munnange akaatandika oluusi kaba tekaali ensonga naye gye biggweredde nga nsonga. Ffe abakazi tuli very observant, tuli very calculative. Yeah. Singa oba ontunuulidde ne batono kirabika kino leero kino osobola okufaayo nomanya nti naye lwaki batte kino kwa katwogere ku bafumbo women nze nsobola okuba nga obudde bwe ngenda okuva ewaka nga saagala partner wange mutawaanya oba muzuukusa nti oba bino oba waasuzeewo oba kyayo oba tewali and all that nenfuluma bufulumi neteekateeka nenfuluma kaakati bwe nfuluma omukazi asobola okubuuza lwaki teyanywedde kyayi kyayi yabadde wano do you have somewhere else gyona okunywa kyayi okitegeera naye nga nsobola okuba nakikoze nti ate kati nzire mu kutawaanya okitegeera nga nange oba at that moment ndi obwongo obudduka nnyo am rushing kati bw'okomawo eyo neeba issue ate abamu still abakyala tateekerateekera mwami we kintu waka okitegeera omusajja n'abanga byonna nga musajja mukazi okitegeera nga buli kimu omusajja yamanya ngenda kwambalayo kano sinagolodde saagolodde amasannyalaze gageza all that nosanga oluusi osanga omusajja ng'ali somewhere noga guy yavudde waka is he married okitegeera just olw'okuba nti fe abasajja oluusi ogamba kaŋŋende kati newesanga ako omukazi kataalabye kayiseemu okitegeera bw'akobservinga later ne blame n'agiteekawa still ku musajja ng'ate yali badde atekinga responsibility. Now number one omukazi atatekinga responsibility talina right complaininga lwaki omusajja yagenze ebweru nga tanywedde kyayi, lwaki omusajja yagenze ebweru nga tagolodde, lwaki omusajja yagenze ebweru nga, because it is your responsibility as omukazi making sure all those things are catered for. Nze ndozire omukazi atali responsible talina na rights egana musajja kufuna mukyala mulala. Munaye babeerayo nga mulimu ebintu byawukana. Abantu tuli banjawulo. Omusajja abeerawo ne mukazi we right from when they were cohabiting or they are dating. Ng'akimanyi bambi nze ono mukazi wange she's just that. Teyeefiirayo nga they are comfortable with that. Mulimu abasajja nga boy they are not comfortable with that. You have to do your wifey duties. Kati nze ngamba kwoyo agamba nti you have to do your wifely duties. Oyo omukazi atakola their wifely duties. You don't have a right to complain. Nze omusajja wange bw'aba afuluma nze omusajja wange ne socks zigololebwa n'akatambaala ebyo ebintu bibiri I have to make sure they are catered for. Ng'ate abantu abasinga bafaayo ku only saati ku saati na mpale ebintu bibiri
esocks n'akatambaala nenga tamba siikako bizigo ku makya ate byonna nze mbyekolera oba okitegeera. Reason being it is my responsibility. Omusajja ono afuluma wabweru buli lunaku agende anoonye ssente nga nange bwenfuluma ebweru buli lunaku nzije nkole ki noonye ssente. Kati nga bwenfuluma ebweru buli lunaku nzije noonye ssente, kati omukozi wange ewaka nenzirayo nga tewali mmere, how? Nenzirayo ng'engoye sinjoze, how? Then what is your duty here? Because the reason why you're here is because I can't do these things myself. Sigamba nti abakazi ba maid b'abasajja, no. Omukazi nga bw'otasobola kusasula rent omwezi gumu n'omalako omwaka nga n'abaana basasula school fees. Ng'omusajja ali awo yeebase. Ng'omusajja y'abikola. Omusajja bw'abeera ng'abikola nga gwe omukazi tobisobola. It is your duty obikola. Oba ntegeera kye nkugamba. Nga nange bwe ndi nti sisobola kukola byewaka nzije nkole na bino. Omusajja tasobola agenda alowooleze family, alowooleze obulamu bwammwe abantu bonna balina under his head. Ate akomebwe waka atandika okwegololola olugoye. It is not possible. Ate yabuuza nti walugolola avaako ki? Omusajja alugolola avaako ki? Gwe babibuuza si yono my friend afaayo eri family. Gwe babibuuza. Yona je waka ne yeebaka nga tamanyi n'ennyumba bagisasula batya. Nga bawasa muwasi? No, aba ye yawasa, but along the road n'ava mu kwefaako, n'ava mu kufaayo kubanga alaba omukazi naye akola. Kati oyo omusajja nange mubuuza, tosobola toyina mikono. Because nze sigenda kusasula nnyumba. Nsasulira abaana school fees. Ate nkugololera olugoye. It is not possible. Okujjako nga nkimanyi you're trying hard, naye just ebintu biganye buganye. Naye ng'olina naye nga tofaayo. It is not possible. I'm the man now. Kiddemu ekyo sikiwulidde bulungi. Nkugambye. Omusajja nga bw'afuluma n'agenda n'akola. N'afaayo ewaka. Agenze tuluwooleza, agenze tukolerera. So kitegeeza nze omukazi kankole ebyewaka. Kati omusajja afuluma n'agenda. Nenga Justin seganye buganye. Nenga omulaba afaayo. Ng'ayiyiza biganye. Oyo omuwa that benefit of it. Noga bambi omwami wange. Nenga ofuluma n'ogenda n'okola. Nenga sente zo tezirabikako. Tezirabikako n'ewaka. Ate oyagala nkugolole. Bangenze sisifunye. Bambi. Bangenze nenga sisifunye nga bigani andi waliwo ebiganire waka n'ebiganira ku mulimu. Kye kiri kye nagambye nti omuntu w'obeera omumanyi. Omuntu gw'obeera omanyi. Omanya nti ayina ne just tafaayo. Tayagadde kuwa. Watayagala. Buli bubeera buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja. What caused that? What caused omusajja alina? Naye n'agamba nti abasajja abamu babeera n'obumanyiiro. Babeera n'akamanyiro n'amanya kati omukazi nati yasalawo okukola. Kati nange sirina ssente. Kati ate abasajja abamu bw'alaba nga azzeeyo waka tebamusabye ennyanja. Kati I'm the kind of person that can buy anything that I want. I can go to the supermarket and buy everything. I don't care what mama wange yabadde alina okugula. I don't care. Nze mmanyi nti ebyange bye tukola byenkola wano byaffe nga family. Yeah. Sente si zange mbuza kikazi za family zituyamba. So I can go mu katale nengula everything, nengula fridge, nengula TV because nkola. Kati omusajja bw'alaba nga you can do that. Omanyi kyakola n'atandika kulatta. Anse n'aziteeka agula ebibanja azimbe ebizimbe. Kati ate nga n'ebizimbe tabiraga. N'omubuuza ssente oziteeka wa. So nga nze nsuubira nti omukazi bw'omulaba nga afuddeyo bambi n'agula ennyaanya, n'agula akatungulu, n'akutaasa akannyaanya n'akatungulu. Kati gwe next time tomulinda ate. N'akutaasaako? N'obutungulu omusajja alina obbugula. Eyo nkwadde nga example. Mbadde mmanyi n'obutungulu omusajja alina obbugula ewaka. Omusajja alina okugula buli kimu ewaka. Nyaanya bunzaali butto. Buli kimu. Gwe omulimu gwo ne gubeera gwakugamba nti kati bye yaguze n'ebimusanza ku mmeeza. Naye kati imagine omusajja n'agula buli kimu n'atuuka ewaka nga tewali mmere. Oba ogenda mugamba ki? Ategedde kyakugamba. Kati omusajja afaayo ewaka naye asaana okulabirirwa. Omusajja alabirira ewaka n'abaana be naye asaana okulabirirwa. Omusajja
atalabirira waka sinti tayagala wabula olw'obusobozi oyo olw'embeera oyo omulabirira naye omusajja atafaayo n'agenda bugenzi ye ne yeebaka n'azuuka ssaawa 4:05 omusajja ozuuka otya ssaawa 4:05 tekiriiyo kati oŋŋambe ki tekiriiyo sirina nakyo yinza kuŋŋamba omusajja azuuka mmeka alina azuuka ssaawa 11 essaawa emu emusanga wabweru ng'empewo emufuuwako empewo erina omumufuuwa bino byoyogera byonna ng'abakyala babimanyi kyekiviirako omukwano okusatulukuka omukwano okusatulukuka bibeera bingi omukwano okusatulukuka ekisooka kya byonna lack of transparency abantu tetukyali beesimbu nze nyinza okubeera nga ndi naawe bati nina ebigendererwa byange lwaki ndi naawe ebigendererwa byange ebyo bwe mbituukiriza tosobola kuddamu kundaba embeera ejja kukyuka oba bwe ndaba nga sijja kubituukiriza nabala bubi era obutabanguko nabala kaganye. That lack of transparency is number 1. Number 2, the lack of commitment. Olina omuntu naye olw'okubanga bali bakuyisa bubi nono ogamba togenda mu investinga mu budde bwo time y'omukwano gwo ogamba kabeerewo just nobanga olina omusajja that you're dating oba olina omuwala that you're dating naye ng'ogamba nina wenkoma kuye kubanga abasooka bannyonoona bwe naamwemaliramu ajja kunkolanga ebyabali naye ng'ono gw'ofunye muntu mupya she's an entirely different person, she's a new person mu bulamu bwo tomumanyi agenda osasulira ebintu abalala bye bakukola. So that lack of commitment towards this person nekuleetera okubanga tomuwa ky'olina muwa ate nga naye aba akyagala aba akinoonya kati olw'okuba akiraakinga negujabagira ekirala abantu gambe si beesimbu that lack of commitment abantu tetuli bagumiikiriza abantu tetuli bagumiikiriza in a sense that nino ntendebwalirwa ng'omuntu nkola ensobi bulijjo nkola ensobi nze gw'olaba Angela nyiiza naye bw'oba togambye she will be okay osanga ayina ebimutawaanya si bw'atyo bwe yali ekintu n'okiwa obudde gwe buli muntu bwakunyiiza n'ogamba nedda she's not the right person for me she's not the right person for you omuyinamu omwana omuyinamu abaana but you're thinking she's not the right person for you wagumiikiriza otya okumutuuka okumuzaalamu omwana otuuka okukiraba kati mbu she's not the right person for you antibagala abakazi asobola okwebaka n'amala emyaka 5 nga yeebasoba 10 n'olyoka omanya the real wife or the real man n'abasajja ekintu tekiri ku bakazi bokka ekintu kyemmanyi ekiri ku bakazi okimanyi nti ffe ekintu kyemmanyi ekiri ku ffe nga mwe temukiyina nti ffe bwe mba naakola olutalo otandikirawo manyi naddiro enjo dutandika ku ssaawa mmeka nja nakuva ku ki ogamba nja mulinda nga weteekateeka bulungi siya nti ngenda mulina nga fuluma ekinaabiro nkutidde ekyo kyokka kyeki ffe olutalo lwaffe tuluplaninga ne tuluwa strategy ne tuluwa ne timetable ne byengenda okugamba nosooka orivisinga naye nojja nga nkuwa emmere nojjanga n'obudde n'omanya nti singa nziramu nja kumala essaawa 4 nga nnyomba singa tanziramu ngenda kumala essaawa 2 mubuze lwaki nkugamba osirise kati omanyi era time gye manyi nti kamulinde ku Sande ne nnoonya obujulizi bwonna olaba eno time gye ngamba nti kamulinde gwe ku Sande kati ntandika okunoonya screenshots nentandika okunoonya voice notes nentandika okunoonya kyekiri kye nagambye tujja tupayiringa ekitali ku mmwe igwe bw'ofuna obuzibu era ojja n'oŋŋambirawo nti mukyala nga otegedde this happened and I don't like it is not right, it is not proper tetukola kintu bwekiti tetukola
kati ffe kiruka kye tubasingako naye gwe buli kyomanya nti ffe tetukiina nammwe temukiina tekiriyo nti species nti no eno yo element eri mu bakazi bokka n'abasajja bagirina ne basirika busirisi n'abeerawo n'akulwaza nga musajja n'ozaala n'okuzaala naye ng'akimanyi ye takwagalangako time n'etuuka n'afuna gw'ayagala n'amuwasa mu myezi egi oba mu process awo walabya n'agamba kino n'amuwasa mu myezi egi n'amukuba embaga mu myezi emeka nga gwogolodde n'ekkanzu ey'embaga ng'agambye alagaba nkutidde namukwano gwange yagenda okukyala ew'omulala ng'avudde waka naye nga kati mukazi kyasobola okukola ekintu ekyo anti ono yamanya nti nno yamuga ninakyali wange awo tugenda ku mukolo gwa gundi kumbe gugwe kati n'abakazi gye bali abakola ekintu bwekyo ne tugenda e Kawanda kyala yasigala Busega ndowooza okitegeera waka bakugoloza n'essaati bakugoloza n'ekkanzu bannange ogenda okulaba enkya sifa abaafuna social media kiba kibatwala ku social media ng'omanyi nti nno gye mugenda mpozi abo otazaafiya ate oba omanyi kama mbaya kubana abantu abali abazze ku mukolo togenda kubagaana kukwata bividiyo na bifaananyi so somebody will ne Angela bamutute Angela wafe katabalwayo Angela kyunu abo segera kyenkugamba kati gobo gamba nti ndofa abakazi tukulwaza emyaka 5 tukulwaza n'emyaka nammwe mukikola naye kyemmanyi ku basajja omutima gwe gukkiriza ate omukazi asobola obeerawo n'abakazi naffe bwe tukkiriza nga kiri kyogambye nti omukazi asobola okutereka yogoyaga nti nno kino kinumidde emyaka 4 nga n'abaana bw'abazaala naye omusajja we kimulumira bw'ati wawulira nga tamalaako alina okuteekawo embeera nekikola kino kiggwa nekivaawo if you go at that moment ate omusajja akugamba n'akugamba olaba wategedde nti nkukooyi nviira owulira naye abakazi okwagala obuteewa kitiibwa obuteewa value n'ogamba sijja kuvaawo omusajja wakugambira nti nkukooye toyina kyosobola kukola kumuzza kuzza kigambo kiri akirebuilding abeere nga takukooye aba akukooye asobola okukuba mu kifuba ekigambo ekyo si kyangu kyakufulumya oli nakugamba nti nkukooye wantama nakukoowa nviira si kyangu omuntu waba akigambye aba akijje ku ntobo ya mutima there is nothing you're gonna do, there is nothing you're gonna say that is gonna make them change their minds. The only thing that you can do to make them change their minds is if you walk out. When you walk out, this person finds out that, oh, I lost this person, oh, I lost this gem, oh, I wish I could get this person back. Igwo kwa value no fuluma. Kyokka kye kisobola okulaga omusajja ono nti yali takukooye. Abakazi kye bakola ofuma agamba deze nnimba gwe tosaagako saawa eyo tasobola kikugamba kuba aba akukooye wabula bw'omuviira lwatandika okulaba nti bwe nali ne Angela tetwabulanga mmere bwe nali ne Angela senga saawa eno twogera ku bintu bwebiti bwe nali ne Angela saayambalako olugoye nga si lugolole abasajja abantu abamu bagamba saabeerako nga saasulako njala ya emmere yabeeranga nfumba engoye nga ebyo abakozi we bali abasobola obikola everyone can do that abakozi baba tebali omusajja asobola okulya mu restaurant omusajja asobola okukozesa badobbi okulongoosa engoye ze there is that special something that kyabajja okulaakinga senga oba omuviiridde omuntu ono bwakugambira nti nviira bw'otamuviira they will never see that thing that is special about you. So omukazi senga Katonda akuyamba omusajja n'akugamba nti nkukooye enviira tambula omuviire gotambulirawo nga totegedde ensonga manya biba bizze olutalo baluze nga lukwajja lwalufuuse lwa Israeli na Palestine kati watukira okugamba nti nkukooye it is from the bottom of their heart aba akukooye era nawe oba omanye ensonga lwaki akukooye bw'ogaanirawo
bw'oba osanga nga akuviiridde awasizza n'akugoloza naye n'okutula olw'abaana ntudde lw'abaana si gwe wekka eyakazaala eyava mu bufumbo. Abantu bangi ati abaana bo baagala abantu bangi bafuluma mu bufumbo buli lunaku ate nga balina abaana. Okitegeera? Gojja tuula olw'abaana but you're losing yourself as a person. Nsobi ki ze tukola mu bufumbo nga ffe tetuziraba nga nsobi women ife abakazi ensonga esooka n'okola naye nga gwolaba kiri nnomo naye nga nsobi era ng'olowooza omusajja alina sirika ajja gikkiriza agwola nayo kya bulijjo. Ezo ensobi nnyingi abakyala ze bakola. Ensobi esooka abakyala bakyafu, abakazi bakyafu. Bukyafu kibuuga obukyafu bwennyini abakazi bakyafu. Abakazi bakyafu si kinene. Abakazi bakyafu. Guess what? Abawala abasinga obungi babeera n'enjala, they are all made up nga bafuluma ebweru. Gendako gy'abeera. Kino kiri wali they are not organized and all that. Olugula obwoti ennyumba waliwo ekisu ekikkuba. Ekyo kyokka ekisu is enough. Ne bw'aba nga yabitegese. Ne bw'aba yabitegese simanyi baba kyali ebitambaala. Ne bw'aba yabitegese nga yabibiseeko ebitambaala nga waliwo ekisu ekyo ekikkuba. Abakazi bakyafu. Gendako mu kinaabiro ky'omukazi. Abakazi bakyafu. Gendako mu kiyungu ky'omukazi. Abakazi bakyafu. Omusajja n'abeera ng'akomawo ewaka ng'ekituufu alaba ewaka waliwo obukyafu. Naye nga ye omusajja akola ki? That is the number one thing. Ensonga ey'okubiri abakazi bali nnozi. Abakazi banoonyereza. Be bakwata amasimu g'abasajja. Be bakwata mu waleti z'abasajja. Befulukuta. Be bakwata mu nsawo z'abasajja. They keep on looking for evidences. I don't know what evidences they are looking for. Banoonya bakyala balala. Bajja baabwe. Ojja bafuna. Anoonya alaba olinayo akawala ke wafunye. Ojja bafuna. Oba olinayo madaamu. Ojja bafuna. Akuŋŋaanya obujulizi buli bwe wagambye. Obeera tobanoonya. Ojja bafuna. Ate bw'atabafuna. Tekimumalira asigala anoonyereza. Kuba abakazi they are born. Wati anoonya WhatsApp oli gwe wabuuzizza good morning mukwano. Kati n'abakazi bayiga n'ebintu ebirala bayiga okutapinga essimu z'abasajja. WhatsApp. N'agirinkinga ku yiye. N'abeerawo naye ng'afuna messages z'omusajja ofaaki. Omusajja wa mwagala. Guno omulembe. Olina okulwana musajja wo n'abeerawo. Bw'omwagala n'ekikyusa ki. Ne muwangaala mwenna mufa bukadde. Babawulira kaliba. Kati ekyo tewali kisinze ku abazzukulu. Tewali kisinze kutta bufumbo ng'ekyo. Abakazi okwagala okunoonyereza bye mutamanyi bye batamanyi. Okwagala okumanya ennyo. Omanyi ki? Ono omusajja gw'onoonyerezaako mwana wa mama wo. Omulabye bukulu nga gundi. Omulabye bukulu. Ate Katonda ng'ayagadde. Era ojja muleka bukulu. Oba okitegeera. Omusajja bw'akulaga nti akwagala. Bw'akugamba n'akukwata nze n'onkwata n'ontwala ewo batte. It is enough. Oba onjagala. Ensi yonna ne bw'eŋŋamba nti tonjagala. Oba onjagala. Omanyi lwaki? Kuba senga wali tonjagala senga siriwo. Bakulonzeeyo mu nkuyanja y'abali. Nkuyanja yonna. Naye nti Angela wange. Kati nze kiba kimala. Oba onjagala. Kubanga nange tetutandikiddeawo n'ompiiki nga bupiikinzi. It's been a journey. Kitegeeza ate nakusanga toli mbeerera. Kitegeeza abantu bangi boolabye but wasalawo n'ogamba Angela. Katoli ne wajja balamange ne wajja ne baŋŋamba mbuno ayina nno mukazi gw'ayagala. Lwaki siya? Nno. Bali kusekeredde. Wiki ewedde waliwo eyagenze. It is okay. Nze kati ndi. Ano yabadde munene. Kino kiri. Buli kimu ne bakireeta. Bakunyiize. It is fine. Saawa eno nze ndiwo. Essaawa eno bwe twogerera ayagala nze. Naawe olwo n'atuuka ng'ofuluma. Time yange bwe neetuuka nja fuluma. Ate yajja okuŋŋamba. Yensi yonna ne bwe ŋŋamba nti omusajja wo takwagala. Naye ng'akomayo waka n'aŋŋamba baby how are you?
n'aleeta ne ssente waka ne tuplaningira ne family kati it's us against the world kati mwabasigadde mu abamanyi mugende mu nsi zammwe go into your world mufune abantu bamwe bemwagala babe mutaagala nze mu nsi eyange bawanga gwomanyi oyo gwomanyi yes okay yes mama okitegera mukwano abalala bonna it's us against the world naye kati omukazi abakazi abasinga bwe bakugamba nti gano Angie olwana olowooza batakwagala takuliiko yadde batalina omukazi gwayagala gwe yava enja ayina nansana ayina nabweru ayina erungujja ayina ekajjansi ayina empereerwe ayina nakawa ayina kasero mbona ayinayo no long time girlfriend wo oli gwe bava naye ku ssomero lwaki si gwali naye lwaki si yabeera ewakaawe lwaki si yamugololera lwaki si yamufumbira kati gwe bakugamba ekyo naawe omukazi ow'obwongo obutini omanyi kyokola ng'otandika okugenda onoonyereze omukazi ono gwe baŋŋamba bw'omusangamu omwana yagenda okudduwaka ng'otuggubadde omusajja wattu yakedde ku makya agenda akolerera family ndigala kumanya nalwogo wenakawa yaani wuliriza ebigambo bino wammanga batte omusajja ono laba bw'agenda bw'ati ku makya n'agenda okukola aba ayina all the rights not to come back home. And guess what? If he doesn't come back home 1 day, 2 days, a week, tolina kyogenda kumukola. Biri ebintu bibiri. Agenda kujja akwetondere oba akomewaako aleme kunyega. And there is nothing you're going to do about it. Ne bw'onooleeta president ajja kugamba ezo ensonga z'abaagala nasiziyingira. Akomyewo kale. Kati omusajja agenze akomyewo ewaka asange mukazi we jjukira omusajja ono akwana oyagala toyagala akwana dibakatala bw'aba takwanye bamukwana abamuli ku ssimu abamuli bize bamugamba nti jangu nawe osula eno naye buli kaseera obeera ongamba kati omusajja ono bw'afuluma n'agenda aba agenze n'omutima gumu agenda akolera family ye mubeere bulungi kati gwe mukyala wattu okkiriza bali balamu bo abatakwagala okkiriza mikwano gye egitakwagaliza kuba baagala okubeera nga ggwe batandika okukujjuzamu ebigambo omusajja wo nga bw'akola ki bw'akwana omusajja alina okukwana omusajja balina omumukwana bwe bakusanga ng'olina kyaliwo gw'obuuzaako museka nga bakwatayo abaga omusajja mu office gy'akolera oba ku maduuka gy'akolera waliyo abakazi abatalina abasajja abaagala omusajja ng'oyo tebakoma kumwagala n'okumwetega ne bamwetega tebakomye kumwetega n'okutuma ne batuma omulembe gukyaliyo nkutidde n'okutuma ne batuma mpangira akawala ako nkutidde muŋŋambire ne bamutuma omusajja ne bamufunamu 5 bati kati agenze akoze byakoze akomyewo omusajja ono asobola okugenda n'asulayo n'akomawo ku makya and there is nothing you're gonna do about it ne bwe baba bampeta tinze nakirijja simuggulira sigala gye wagenze ngaddayo ng'obeera mu bwannakyeyombekedde abeerayo wiiki namba ng'otandika kubira abantu masimu omusajja yagenda toyogera kiri nti namusibira ebweru omusajja yagenda yatusolawo n'abaana toyogera kiri nti namusibira wa toyina right yamusibira bweru togirina ono omusajja gano maka gage waddembe okukola kyayagala byetwogera obyogera bwogezi oba nebyokola omusajja waddembe okukola kyayagala bw'olaba takikoze omusajja n'akomawo ewaka omusajja bw'akomawo ewaka muwa emirembe kubanga waddembe ogenda n'atadda waddembe ogenda n'awassa waddembe ogenda n'amala ennaku 2 nga takomyewo waddembe ogenda n'akomawo n'akyusana naddayo kati bw'aba akomyewo eri famire ye muwa emirembe nagamba mbadde mu jjendo mpa jiini awo ŋŋenda muwa emirembe buli gy'olikoma okuwa omusajja w'emirembe naawe ojja kwewa emirembe ng'omukazi omusajja muwa emirembe tata feva muwa emirembe tata nakigudde muwa emirembe tata divine muwa emirembe tata divine yali abaana bangi abali ba divine
Mbali ndagandi because divine yali abana banje inera sebo wokajiddeyo ku mutima kulwoka wokajidde kulwoka kati uliriza abakyala abasinze okuba abasajja baabwe emirembe be bakyala abasinze okuwangala mbafumbo amukyala buli woteeka ennyo omusajja buli woteeka ekikono ku musajja tosobola kufuna buli woteeka ennyindo y'ennyo ng'owunyiriza kabeera ono omwana kati nga muwala wange bw'omulaba n'omugamba gulaki okola kino aba akwata gulaki okola kino omumalako emirembe gy'okoma okumalako omusajja emirembe naawe weemalako emirembe nga ggwe n'otuka okuba nga otambulira ku bunkenke alabika ngalo watuuse wa omuntu yakaawo tono wa booda nedda agenda alabe waali obudde bw'omalira ku musajja ng'omulondoola bw'omale ng'oyiyiza famire yo musobole okubamu eyo embeera gye mulimu mugende ku mbeera edda okay kale butambudde banyabo ne basebo tubadde ne Angela ampayo ka product kamuwana akalala soke kalaga abantu kaliko wage bagaita wate akembuzi oyagala ka product ako kaliwa wakatadde wa kaka no na akembuzi yaleera mu bino bitegeeza ki kalimu omutwe gw'embuzi kaliko goat weed asoma mwasoma mumanyi oluzungu kakati product eno bagita honey goat weed honey goat weed honey sige mayembe honey as in honey omusajja okubeera honey oba omukazi okubeera honey so the honey goat weed era nga bw'owulira erinnya lyako lyekakola ate nze erinnya mpulira liwulire naawe batte nze nja kugoba nze mpulira liwulire okalaba ka honey goat weed honey goat weed yes ddagala ganda eri abali abasajja aba Asia Ganda lengadi aba Asia Ganda fe Ganda fe habo oba organic eddagala ly'ekinnansi eri aba basajja aba Asians era eno honey goat weed amanyikiddwa mu nsi yonna nze mbeera nnyo nga ngamba abantu nti buli product gye nnina wano si yange okuggyako zino product nga bw'olaba nti kati zino zange zewa jjajja wange naye zino zonna z'olaba there are products that are imported ngenda gikugamba honey goat weed ogende ku Google osachinge honey goat weed bakubuulire kyakola emigaso gye nabakuwana akagambo wano tatafe bakano keetaaga bakubuulire grams 3 ezinaggwerawo ng'ekyalo kyonna kikutenda ezo grams 3 zibeera za mwezi mulamba naye we bakubuulira honey goat weed kyayamba omusajja yenna ali mu ttuluba eryo tosobola butamukozesa kubanga abantu bakokozesa lino eddagala ly'ewa maama gundi erya jjajja gundi because teriri scientifically proven number one the main reason lwaki eddagala lyaffe lino ery'ekiganda libengeya is because they are not scientifically proven. Gana amadagala gonna they are scientifically proven. Ku Amazon kwegali, ku eBay kwegali, ezo zonna sites websites ez'amaanyi kwegali. Era bw'oteeka mu kino ekigambo honey goat weed reviews. Bakuwa reviews za abantu bakubuulira biki bye bakifunyeemu. Kyova olaba nze nagamba yes, njagala okubeera organic, yes, njagala okubeera all this traditional person, but I'm not gonna concentrate on this. Let me concentrate on this. Cheninako. Obumanye. Okay. Yeah. Honey goat weed. Muketaga products nyingi. The reason why, one of the reasons why we are here. Atuja netwogera mnetumbuzaako ne kubino byakola. Tubana issues endala, but of course, netumanya n'omuntu kikyakola. Why? Kubanga addire ekyo ekyaffe ekyabulijjo kye tulaba nga wagambye ne wabanga kimportinze wimportinze naye ate nakyongerako value addition. Bino bye tusiiba twogera government bye yagala, abaagala okujja mu government bye baagala, abaali mu government bye baagala, ate n'ekirala nti tuba twongera okukula n'okulaba engeri gye tukulaakulana, omutindo ogwongerako kanono oganga kali. Products nyingi ziri wano zijja kuba mu katalo zinoonyaayo, but of course era tujja kuba twongera okuba nga twogerayo mpola emukwemu tulabe abutya tusobola okubanga ate omwana owa wano naffe tumuwongerako. Kale kati kankugambe ekintu kimu about these products. Products zino
mu nsi ezaakulaakulana gye ziri mu America, mu Bungereza, German, South Africa, zino products gye ziri naye wano e Uganda abantu batono nnyo abayina ebintu bino. Nze nyinza okuba nga mbabalira ku ngalo and I'm one of them. Naye lwaki nasalawo mbireete is because I've traveled, I've seen these things. Kyekiri kye nakugamba nti no buli bwogenda e Bulaaya tosobola kusigala kyekimu. You have to find, it is good you find something challenging. Nogamba kitegeeza ne waffe kisobola okola. Buli omu mu capacity ye. Kati nze ndi wa capacity eno. Olaba Haji Bakalu wa capacity ye n'ebiki byakoze. Bwe ntunula omuntu ng'avudde wano n'agenda e Bulyambwa n'atalyambwa mba sikitegeera. Kati products zino nnungi, ziri safe, ziri effective, naye abantu bo baagala ne bakolere liri eddagala lye bateeka mu bucupa bwe bati olw'okuba lya mitwalo 2. They induce things bye batamanyi. I don't know if they get results, but the chances are they may get, they may not get. Chovola, they keep on looking for products that will help them with their conditions. Naye nga bw'ogula kati nga nafuna ecupa n'abange yalwala siriimu agibeerako paka kufa. Anoonya kinno maanyi g'ekisajja alina okukuba enkebete paka kufa. Amaanyi g'ekisajja wano ogalaba nnyo. Abantu bagamba lwaki buli omu abeesinga ku maanyi g'ekisajja. Amaanyi g'ekisajja ge gatubeezaawo ffenna. Ejagwa topiki ya mulundi mulala. Nkuyina. Kwanza sige gambezaawo. Obadde ki? Nange ngeetaaga. Ge gatu oga. Amaanyi g'ekisajja sige gatubeezaawo. Okay. Next time tujja kutunulira please note this down. Supplementaries kubanga kati obulamu tebukyasobola kubeerawo nga tewali supplementaries. Buli muntu kitegeera ne wataba wano ebweru w'eggwanga ate kati be ekyabwe kiyitirivu. Tujja kutunulira lwaki obulamu bwaffe butuuse okubanga tebuliiwo nga tewali supplements zino. Okitegeera kubanga oli supplement omusaayi otaka supplement supplement amanyi gesajja senda food supplement kankunyonyoleyo ekintu kimu. Kankunyonyoleyo ekintu kimu mukwano. Togamba nti n'abantu batandise okubanga they can't live without supplements. Kino ekintu tukopa kikoppe kuva ku bannannyini kyo. Naye nga naawe ewammwe olaba ng'ewaffe ewaffe wabeerayo akeeyeeyo, wabeerayo Kibwankulata, wabeerayo Namirembe, wabeerawo Omululuuza. Tulina emadagala mangi ewaffe emabega w'ennyumba oba mu lusuku. Kati ffe abatali mu lusuku wano kati ng'e Kampala tulinayo emikebe gy'eddagala nti mubeeramu Panado, mubeeramu Septrin, mubeeramu kati bano abasajja bo bakimanyi nti this is their life. Nga ffe wetubeera ne Namirembe emabega nti omwana bw'afunamu akasujja nywako nti kibeera kirungi omwana n'obeera ng'omuwa ka Namirembe, kibe kirungi omwana n'obeera ng'omuwa ku Mululuuza. Kati nakino bwe kiri lwakuba nti ffe tetwabimanyiira. Kati abantu abamanyiira Namirembe kyekiringera abantu bamanyiira bino ewaabwe. So we are bringing that concept here. Wabula abantu ne bagamba omuntu tabeerewo nga tali ku supplements. There are supplements now because tetwabimanyiira. Naye nga bye bino ebintu omuntu byalina okubeera nabyo mu bulamu bwe. Okay. Kale tweyanziza tweyanzeege abo tutambudde olunaku olwaleero tubadde ne Angie wa Angies Botanical Store wano Makindye ku Merina Mall akuume.